bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya. Yes, abalabi baffe mbaniriza nnyo nate amanya gange nze Kayo Wisdom mutabani w'omulala yakulira ku mato mutali mazzi ne Seriraka. Twava Rwengo Isingiro ne tuyingira wano Buganda era twatuuka wano tuli baana basabasajja Kabaka twatuukawo n'engero twazikyusaamu tugamba nti bino bye bagamba ng'abantu Kirekyankuba tuwoligwa wendigwa tumala kugwa ffenna ne tuggwawo Ssaabasajja Kabaka yasembayo. Nate era mbaniriza ku 1-on-1 ne mukulu Kirekyankuba. Mwebale bannange kuwagira mukulu Kirekyankuba. Waliwo yaŋŋambye kaye buli we mbatunda bwenti ndabe ekkomera neŋŋamba aya basi nange ngumidde ku Kirekyankuba byayogera wano musajja aleeta wina abantu nno bakwagadde mukulu Roni mechanic Boston yagamba mbu programu zaffe ziringa zaba chemical area ayongeza buongeza gobuloletawe motoka kati n'abakanikire n'abatabalawo na motoka kastabagera nti ataddeko program nga bonna bakungana ko garage so mbatumidde mwe nabe Boston mbagamba nti mu Boston bwo genda wa Roni mechanic mu Boston okukanikira motoka yo giteka mu leather simanyi bikoze bitya byonna ebere yakabi. Yes, hamu mukimanyi nti nobera mu Uganda obotoli Uganda downloading eyo app ya Ham ononyereze byonna byoyagala okugula oba oyagala kugula ki oba oyagala kukola ki just genda mu Google Play Store just take munti Ham olabe bigenda okujja ku Ham yo TV banaffe bandi yo TV just so downloading ogendera mu App Store noteka munti yo TV yo TV kye batugamba bagenda kudya programu zaffe zonna kagamba baziteeka ku yo TV naye berenga TV zonna ze twali tukoze zomanyi Wisdom Kaezi yali abaddemu baziteeke wali ng'osanga awo yo TV buli TV oba radio gyoyagala okuwulira e Uganda n'oba ggulu n'oba wawa ogendako bugenzi ng'oteeka mu radio eyo ng'otandika buwuliriza oba firimu oba bina Uganda oba bitya just download yo TV obere wa mulembe obere wa kabi ate ensembyayo Musumba Pastor Success akusimbira emiti Musumba Success ndudde okulaba naye Musumba oyo era nebaza abantu abakyakubira ku simu ku programu y'emiti season ye negenderedde naye mukubira Musumba Success ku miti egyo milioni 2.5 akufunira eka y'ettaka n'agikufunira n'obeera nga gwe nayini waayo okumala emyaka 7 ezo ng'akutereddeko emiti between 25 ku 13 ate n'agikulabira omwaka mulamba n'agikuwa nga gimaze okunywera mu ttaka banna business eyo kwegamba mu zonna zoyagala okukola yandisinze ate ekyokubiri kyatugamba Musumba Success wobeera n'ettaka lyo eka namba nga teriri wala nnyo waliwo yankubira n'angamba ayina eka mmeka si kyenjo gye yagamba wa bannaye ng'era mutufu wala bw'oba n'ettaka lyo pa eka gisimbira milioni 4.5 ate nalirabira okumala mwaka mulamba ng'alabirira miti gyo paka oginywera mu ttaka n'olabanga otandika okwenogera ku ssente. Musumba Success nkutumidde nnyo tujja kukomyawo ko tuwe ku evaluation abantu bosimbidde emiti naye bw'obeera Bulaya bw'obeera luddawa noonya ku Musumba Success oba nkubiraako ku ssimu ngambe Wisdom omusajja oyo ali biki then nkunnyonnyole ekyo nga nvuddeyo njagala okwebaza bannayuganda mwenna abali mu Europe abali mu America abali luddawa mwenna abatugobera abali mu ddungu bangamba bali mu ddungu mbusibatumirako naye mbatumiddeko mwenna bannayuganda abali mu ddungu mwebale kuwagira abali mu America abali luddawa mwenna sisobola kumenya sekinoomu na sekinoomu naye mwenna abanjagalidde muganda wange Kirekyankuba ate njagala okubeebaza Kirekyankuba ebigambo yabyogera nga walaba nabagamba nti nze natandika okulaba Kirekyankuba nga nze sinakutandika kujja ku mikutu gino ate tijali nawo naye nga ndaba Kirekyankuba ayingidde mu struggle ey'ebiseera biri ebyedda era mu abatagobere abatalaba story ye genda ku Kayo Wisdom Official genda ku Flashlight UG genda ku Point Media gweteeka mu test Kirekyankuba ojja kola program ze yasooka n'atunyumiza gye nvuddewe gye yeekumako omuliro gye yakola kino naye nga byonna tabikola nti nayina emmotoka gyagala bamuwe ng'alumirwa Uganda ng'ayagala Uganda ey'essanyu so mukulu Kirekyankuba nsanyusa okulaba abantu bakwagala Kirekyankuba waliwo oli yagamba ate mujjukidde muwala abeera mu Dubai yagamba buli wamala okulaba show yaffe omutima gumukuba nagala naye bano abaana bakyali Uganda balamu
neba ne tubeerayo balamu oluusi tumala okukola show ne tukkiriza mukama ekijja kikole kijje sebo fulo yino ye neyanziza nnyo nange neyanzeege eri abo bonna abatuwagira n'abasobodde okukola buli kye basobola okulaba nga batutunda ng'era bongerayo vidiyo zaffe kuba bangi babikola waliyo ba Martin akuteerako n'akukubira oba ekifaananyi nga TV ataddeko TV Martin mu America ate Martin muganda wange oyo nno yansasulirako school fees nga ziddebe za university bino etwadde mu covid ne bagattagatta ebintu oyo Martin oyo muganda wange mu America yansasulira ekifaananyi nga ataddeko ku screen enene ng'ali ku programu yaffe alaba bambi ntumira ne mukulu Kakoza ne Uganda abasajja abo ababiri mbajjukira nnyo ku school fees ezo kubanga mu butuufu byali bindeeze Martin mu America ne mukulu Kakoza wano bankola obulumi bambi ateekako n'akuba oyo naye buli kaseera Mosha nkyaye nnyo yankubirako kessimu nga bintwala ne sitamukwata oba n'anyiiga Moshi bannanga Mama Kevin Switzerland Mama Kevin bambeerako nnyo Mama Kevin oba Mama Struggle naye buli kaseera waliwo abakwagala South Africa tubale tubuzira yasindikidde jo audio nambuzo wayi baba kwata nga sikulabye ne mugamba gyendi lwakuba tubale n'ebitusumbu obusumbu twagala Kirekyankuba muleetanga emirundi ebiri wagenda kubeerangawo live era tukyalina kye tutereezaamu bannange ebintu ebimu bya ssente byetaaga ssente woolaba nti tuli live ng'osobola okusindika essimu ne tusoma message yo n'okuba n'essimu n'okola ki byetaaga ssente so sawa yonna tugenda kubanga tukuleetera nga mukulu Kirekyankuba akutuukako live era ajja kubangawo emirundi ebiri mu wiiki solo badde okyatukwengedde nsonyiwa buli kaseera babeera olaba nga bakubanja kyekiriwo mu ggwanga abamu bamanyira okubuuza nti wayi kino kibaddewo okiraba otya n'okibagambira awo nga bwe bakikubuuziza bakitera okumbuuza ku WhatsApp oba ne bankubira simu busimu era tutwerabira okugaba bwe bankubira nange mbaddamu nga bwe baba bakyagala okki naye ekijja sanyusa nnyo okulaba nga okubira Kirekyankuba omugamba naye Kirekyankuba kuguliddeyo data wuuyo wa $1 $2 no Kirekyankuba muganda nnyo yatyo bisaba naye nze banne mbagamba nti kolaba omuntu abaddewo n'ayiwawo omubiri kyaba ayitamu kiba kizibu so omukubira bototo omuganda naye Kirekyankuba nguliddeyo data wa week awo onyumya na bulungi n'omugamba kino kitegeeza ki ekyo nakyo kikulu kituufu kubanga mubeeramu olumu lwe bukya n'ogamba oba bunaaziba ate nawe omuguliramu nonga Kirekyankuba jijja emitwalo 10 sooka ogenda oli ekifi ky'empuuta jijja emitwalo 5 ogenda oyongereze ku boodo obe nga gy'oddukirako nja kuba n'essanyu lingi tebuzibye embula okuba weebuuza bunaaziba nga siba kuyigga wanga bakugoba wabula nga tolina omanyi waliwo wiiki gye mmazeeko nga waliwo essimu enkubira lunaku emirundi nga 3 naye nga buli wenkubira omutima gwa du otegedde kuba oli ankubira singa mugamba kubanga akuba bagenda kukwata oba kiki bannange olaba Museveni bw'anaagenda nga bw'atutwala bw'ati ajja tufiirako bw'atutwala mu ntwala gy'atutwalamu bw'eti eno gye tulimu kubaka ye omuntu omukulu nga nze ayina n'abalala abamutunuulidde okuba nti bukya nga simanyi kyakubaliisa wabula n'esooka ne ŋŋenda ne mbagamba nka ŋŋende ndabe oba n'abasindika so omwavu afugika kuba abamukutya nti be yalese wakati balina kye balina so tasobola kubaako na kirala kyasobola kukola kisobola kugamba mboka yebbulule oba kalwanyisa oyo amufudde ekyo kyali naye Mukama Katonda n'ekirungi ndife abange babimanyi ekiba kibuze ekyokulya baguma naye bannayuganda mu nnyambe mukulu Kirekyankuba ono alina abantu era bayimiridde nabo ensawo wano ey'omuceere emitwalo 2 ogifuna emitwalo 3 bambi mu nnyambe nga munyamba ku baana ba ghetto awo ebiseera byaberera ebizibu era mbebaza lwo omukyala yagaana okumbulira erinnya lye ye yagula nsawo nga akamba kulira ensawo abo abaana nina gurupu ziringa 3 lwakuba nti wano essaawa zino bwe mba mbibeeramu bino mbeera bw'omu naye ninayo gurupu ziri ezange ezikola emirimu gya ground ninayo ba Virgin Voters ninayo ba Poor Youth ninayo ne ba RPG ba Revolutionary
tebatukima ne bagamba batandiseewo group y'abayekera baana balungi mu kulwanirira eddembe lyabwe era toyinza kubanyigira mu ttooke naye kubigenda mu maaso mu ggwanga kaye akansooke nkubuuze kino naye ekyo banaye mukitegedde bannayuganda nze mmanyi abatulaba ku channel eno si kugamba nti twagala okusabiriza yenna agamba nti oyagala okusabiriza kano ng'okaddusawo ng'okabuuka okuyimirira n'abantu bano so juzi katwali twogera ku mukulu bya Lugaba ebyaddala nabagamba nti nze omuwestern omuwati n'avayo n'ayimirira ku kituufu byabayitamu tobimanyi kubanga waliwo abasobola n'omuleega omulumba mu kkubo ngadde waabwe embalala oba luddawa yonna ishaka oba wa nekiba kizibu so muyimirira nabo kati nga mukulu bya Lugaba bambi era mbebaza mwe n'abamukubira kasimu abamugulira ku mata n'abamujjanjaba mu ngeri y'omu oba endala ono omukulu byayogera byo mbegayiridde wobe Uganda solo kubanuka ne mutufu nze buli week abaana bano ngenda kuyimirira nabo nja kusobola kuyimirira ne Kirekyankuba nsolo kuyimirira ne fati yebyo ebyabaana byabeera nabo abo abaana bageto n'okubira fati n'omuga fati jaga kuyimirira n'abo abaana bageto parliament kijja kunsanyusa nganze kubanga kakati Kirekyankuba ono mba mwetaaga okujja wano akosa transport we n'okuddayo kubanga bino bintu byakweya kuba mu struggle negwe nga tonakuleeta bibaddewo ate kino nsagala kyerabira kino yo wakitegeddeko waliwo abantu abamu abeekuŋŋaanyiza babayita ba friends of Muhoozi ne beekuŋŋaanya mbu mu Sheraton naye baaganyeyo baba namawulire baba badde luddawo eyo waliwo gye nabadde awo nagenzeko mu boardroom ngamba noonya Saabalabi nga beekuŋŋaanyizza eyo bali ku project Muhoozi ebyo tebikyali kyakyama kuva dda nadda tukimanyi gwe baagaliza kuvira ddala ku taata we gwayagala amuddire kuba ye muntu yeka gwendowooza gwayinza okwesiga naye waliwo omulala ate okumukuuma okusinga nze nagamba kayo omusayi mukwafu okusinga amazzi nze Museveni tasobola kundekera bukulembeze n'alekawo Muhoozi so kati ebyo byonna byakola babikola tubimanyi si bipya era zisiyinza kumumalira buseera kubanga Muhoozi si wakutufuga tasobola naye nga kati omumazeemu ogambye ki Muhoozi wane Uganda si wakutufuga eno si Kenya bufuzi bwafuuka obukulembeze bwafuuka bwazikirano nti Kinyata yalwana Uhuru n'alwana Raila Odinga bebajja baana baabwe n'essawa ya leero kati kize na kubazzukulu oli yasooka Kinyata Jomo Kinyata era bakinyata era bebaagala okudda mu ba Gideon wane Uganda wobota aliwo avuga YouTube channel yaka Wisdom Official sibya Flashlight UG sibya Point Media bigambo bya Sekinomu omusajja tasobola kuba nawe jiri menyefu gwe omusajja oyo Muhoozi jiri menyese tewali agenda diripe yalinga nze bintu bya Muhoozi bino kati ate ono lwabo ogwo gwempulira naye wuyajja naye nti akalwabo bakyali kaye bagamba olaba embwego bawakiwempe goweddiba tosobola kuyita bw'abairwabo gwe yabadde atwala ensigo zaffe ebibumba byaffe emitima gyaffe bw'aba yabadde abitwala nga bukoddomi olwo bw'anaafuuka pulezidenti tagenda tulunda bulunzi ogenda kubeera kaye ng'oliawo ng'omutima gwo bakulunda ng'omusajja agwagala eri nga gwe bakulunda okujjamu mutima oli agutwale senga oyo omusajja afuuka gundi nkugambye buli kaseera bwaba si yabikola tamala emirundi amaze emyaka 3 ng'agamba nti omusajja yatega accidenti n'atwala emitima gy'abantu bwaba badde atwala emitima gyaffe bwaba badde atwala ensigo zaffe ng'atega accidenti kayo oyo omusajja agenda tuteeka mu kiraalo atulunde omusajja atuuke ng'ayagala ng'akufaanaganya omusaayi bagambe kaye Wisdom yalina ensigo bakwate bakutwale nga tebakuteza accident kuba yaba alina obuyinza bwaba si yabikola lwakitabyewakana lwokubanga oli amaze emyaka 3 amaze emyaka n'emyaka ng'agamba omusajja yatega accident ono tabyogerako tabyegaana kukitegeeza oba tamuwuliriza ng'awuliriza CNN era lwabo ate lwabo gajja kuba mubi okusinga Obote n'Amini ne Museveni bonna Kirekyankuba nedda omusajja oyo lwabo ajja mpulira banadini dini ki zanti mpulira bayita Yesu buli lunaku si kyekyo dini ki
wano Uganda tulina banaddiini abafaanagana bwe batyo. Musajja ssebo yali ale ne bannange bw'aba lwaboogo si yagamba nti mutamale emirundi nga bw'atugamba mbu atwala ensigo mbwera gwe batutene mu ICC mbwera balooya abasawo yonna babatwala aveeyo yeegaana ebintu ebyo naye bw'aba tebyegaanye oli ebbanga lyamaze nga lwaboogo tanyega kitegeeza abikola era ate tamale emirundi amulinako obujulizi kati bw'aba ddala nga abikola ebyo ng'abikola nga jesimuko buko olwo bw'akwata entebe nkugambye agenda tulunda obeere mu faamu teyenenya abantu bejjusa bulijjo abantu bejjusa ne kugambye akakyama amamera oyo yakyama amamera wakutulunda obeere awo ng'essaawa yonna bagamba omutima gwo bagwagala bagukuggyemu bagutwale ow'omuntu gwe baagala. Anyway ebyo webito byabadde naye nze anyway ebintu ebyo ebyokujja manyi nali mpakanya ebintu ebyokujjamu ebibumba ne gundi naye nyina ekintu kye nalaba ssebo waliwo wano abavubuka asobola okukwana era abawala abali emwegendereze kasita okujjawo nga bakebedde ng'olina ebirwadde naye olaba omuvubuka wano nga babatuma okwana abaana bakwebyo ofuna accident nafuna muganda wange moroka y'amagi yamutomera ate ne batamusasula namusasula n'abaana be babonaabona moroka yava waggulu neetomera okusatu nemutambulirako ne bamutwala emulago ne bamusalaasala emitima ne bagijjamu ebyenda ne babisa ensigo zonna emitwe ne bagutwala ne bagusalaasala kyokka ate ekisinga okutuma bamuggyemu ebintu by'omugaso bye batunda essente nnyingi kyokka ate ne bamala ne batusasuza omulambo oguddaabiriza naye nga bebatutte byamaanyi nnyo naye nga ate okuggyayo omulambo ate batumala tusaba ssente kyokka nga bamuggyemu ebitundu byonna twaziika kiwowongole bamuyitanga Katumba Robert motoka yamutomerera okusatu yali musuubuzi wa kusatu nga temasipeya bino byakugamba senga bajjamu ebintu bye bajjeemu eby'omugaso ne bawaayo ne famire naye batwala omutima gwo batwala ensigo yo ate n'okusasula omulambo nga bamaze okujja ate n'ogusasulira ogujjayo kyokka nga ate batutte ebintu by'ebbeeyi batugamba ensigo eri milioni 10 plus omutima gwa milioni 3 plus naye ate lwaki otosasuza omulambo gwange gw'oggyemu eby'obugagga bino babikola. Muganda wange abasajja bakaawo omanyi nti business tosobola kuba muntu wa bulijjo n'ogiyingiramu tosobola obo bitwala olina okuba kati nze kati newenkukwata olina kuba first son first iniro aiza allegation anyway kale kyogambye nti omusajja amaze emyaka 3 ng'ayogera asiba tugamba mbu apapa twala ne ICC yagambye n'okugamba mbu Museveni yamuwadde looya amuwolereze ku misango egyo y'okutwala abantu kitegeeza bituufu naye nga byonna tubivuddeyo kasasiro tebagenda kutufuga abo kaye nkubuulya kino mabe nkugamba abo ababiri tebagenda kutufuga era tebagenda tufuga kuba ekisookera ddala basiru basiru tebasobola kutufuga tosobola kutukola ebyo nolowooza nti osobola otufuga tetutegeera kwa omusajja agenze n'agamba nedda oli yesimumanyi oli omulala omukozi bubaye onankwasa ku kisa neŋŋamba oba anaakyuka senga yali ayagala ekintu ekyo nkugambye nze kubanga fasani mu mutunira bwe nti ndabira ddala asobola okunkwata bano abatubba eddagala tasobola talina wadde kyasobola kyo abatubba eddagala nakugamba kiringa ono omusajja w'ebyennyanja golowooza yabadde wa byennyanja yeyayogedde bannanga omusajja ona nemugudde wali omwami mbabazi yaŋŋamba nti buli woolaba omuyindi manya Museveni abo si ba invest buli muyindi ali wano keyateeka wa nkooyo oyo saabalabirizi wa mwami Museveni buli muyindi ali wano buli muwalabu gwolaba wano bwa Salimu Sale buli muzungu omuzungu ava mu Europe mukyala Museveni mu China mbabazi bino yabyogera kati nga naye akugamba kati nagamba buli mu China wange baba gabana mu China mu Israeli bange muwalabu mu Pakistani Salimu Sale muzungu omweru omuzungu mukyala Museveni so kati webyennyanja yayogedde Museveni yayogedde naye kino kyo kikugamba kayi nja omulambo gwa nyinza okuba omulambo gwa omunze nyinza okuba omulambo ogusooka okugwa olw'empuuta
empuuta bajja kuba batumanyidde. Guyinza okuba omulambo ogujja okusooka okugwa ku kkubo olw'empuuta olw'ensonga emu. Ebuyindi waliyo ennyanja ezisobola okulunda empuuta, bagende ebuyindi balunde empuuta. Wabula mwana kyebagamba amazzi g'ebuyindi tegakuza mpuuta. Bakyali batumanyidde. Omunaku wano e Uganda yeyalyanga empuuta. Nga empuuta y'abanaku kati baagala gifuula ya bugagga. Ate otugaddeko ekyaffe wano bwe tetuddamu kirya nga bwe nkikwatako mu musango kyebagamba empuuta bw'ogitunda eri ndekerawo okusasula omusolo ng'ogitunze eri kale bagitwale naye nga siddamu kusasula musolo, siddamu kusasulira amasannyalaze, siddamu kusasulira amazzi, esente zibajje mu mpuuta nti eri bagigula bbeeyi ffe tumi emiti ng'ekositi zeri zonna ensasulira TV, ensasulira amasannyalaze, ensasulira airtime bibeere byabwere anti sente ziva mu mpuuta nze obutagiryako biri bye bigisasulira awo nja baleka naye nga nkyasasula biri nkyakola biri byonna nga bante mu musaala omusolo ate waakiri Museveni waakiri okugenda mu nsiko nenga tisobola kusikiriza. Anyway, nga bwe mbagambye nti ebyogerwa si bya Kayo Wisdom YouTube channel, Kayo Wisdom official, Flashlight owa Point Media. Naye ogenda n'owuliza Kaye mu Uganda omusiraamu tatta mu katuliki n'omukatuliki tatta musiraamu. Naye baba natujjako empuuta tujja kutta abayindi. Naye mbutuufu nze kyannyiziza ku bintu by'empuuta eyo nkugambye omusajja kujja mu parliament bannange nalibadde mugwa mu bulago wano nkugambye Uganda omukatuliki tatta musiraamu n'omusiraamu tatta mukatuliki. Naye bana atujjako empuuta tujja kutta abayindi. Kino kijja kuba kibina okusinga mabiira kuba abamwali basinga bati bamanyi mabiira kyeki. Naye tewali mu nsi Uganda mu byalo eyo batamanyi empuuta nga bawulira nti omukyawina omuyindi agibajjeeko ng'omuyindi adde wano ng'ayinaayina. Nze nali neebuuza mbadde nga nkola lisaaki lwaki abasirusiru bagobere baddiŋŋana ebintu bye baakolako naye nje ngenda kuzuula lwaki abasiru baddiŋŋana nnyo ebyafaayo. Bwe baba babagoba luli nga balowooza kati bwe baba bakomawo nga balowooza tukyabaagala abo abayindi amini baba yabagoba nga balowooza twabafiirwa nnyo bakwate ku mpuuta nga bwe baali bakutte ku mabira bakwate ku mpuuta batuwulire bali muno bakola bu business bwa rais batunda pani nga batumanyira olowooza bajja wano oyo ye investor atunda pani tibaddamu naye tumanyira abo bafu. Anyway nze bannange nze mbalwana bannaye ku luno nja kulwana kubanga omusajja yatumanyidde nnyo omuyindi oli Buganda wange kyekyange era nze nagambye nvumirira naye mupya yawuliriza oyo musajja oyo simanyi na musajja oyo mmere gy'alya wa Museveni nagamba sitaani alina emikono mingi Kirekyankuba naawe ate kakati ate bibize nagamba sitaani alina emikono mingi gyakozesa okulaba nga ateekawo kati olaba mweyo wiiki ezo zetubaddemu emabega nagamba sitaani abeera ne hiiti eziwugula ekibi n'ekirungi kasategeka ekibi n'alaba nga abantu bajja kiteekako nnyo eriiso afunayo ekibi ekirala ekisinga ku kibi kiri kyeyakoze emabega Wisdom emabegako mu wiki nga 2 emabega NSSF twagyogerako yagula ettaka ekabo erubowa ku bantu ne bagiguza mpewo erubowa nejje twala ettaka lyayo lyeyaguze omusajja n'abagamba wano mwaguze eki nga ate ekyapanze nkirina nze sinnabaguzaako ne baagala okukola ne baagala okukozesa ebyakanyama ne baleeta ono akwata abalyake mu State House Nakalema n'akwata omusajja akireiminga okuba n'ekyapa nti wawe ne bamukuba ekitalya nga balowooza waabwe NSF yagulawo naye nga bagiguza mpewo nannyini ttaka eryo nga waali okumanya abasajja be NSSF basiru ngera bwe twayogera luli nti bagamba tebalina ssente zisobola kusasula bannayuganda bakoseddwa COVID naye nga ate buli mwezi bakuŋŋanya bilioni 12 busirusiru oyo atasobola kukuuma ssente za bannayuganda kubanga asobola ozitereka ne zivaamu ng'asobola ozibaddiza soka otuddemu ne kano wagamba nti abasajja bajja ne bagaa ssente teziriwo baziwola mawanga sikaddemu okomewo ku wano ate akalaba abasirusiru ba NSSF tebasobola kukuuma ssente ya munnayuganda kuba bone bamanyi nti ssente ya munnayuganda bwekuteresa ssente esawa yo nannyini kakomo wakakusabira wakakolaki wakatwalira
kasanku wakakomo kange nze wenzijira we nina okukatwala naye NSSF yerowooza nze sente zange nze bawadde kuzinterekera mpaka wendifa bazzukulu abaana bange batandika ozigobako kyova nga bo bazikwata ne bazitwala e Rwanda bo bazibawoze Rwanda kye kibuga ekisinga okunyirira yeyina ekibuga ekisinga okunyirira mu Afrika ffe Kampala awunya naye nga sente ziri awo NSSF ya Uganda yakwata sente neziteeka e Rwanda nezitwala e Burundi omukulembeze wa nezitwala e Congo nezitwala e Tanzania Uganda ewola ziri ensi endala kyokka ate ffe ne tukwata sente zitwandibadde tukozesa ne tulema okwewola ziri amabanja amangi akabadi k'omwaka bamoti ke bazannyanga ono mwogezi we NSSF kirabika yeerabira kati ebyo n'abyasa n'abiteekawo kyova olaba nga musiru nti baatuuse ne bagula ettaka ne babaguza empewo ne balaba nga bajja kuswala ne baagala omusajja ono obambi omunaku bamukinye ne bamukasuka mu kkomera ekitalya ne batakoma ne balaba mukyala we ng'agenza okumulaba ekitalya ne bajja ne bookya ennyumba y'omwami oyo naye nga mulimu abaana babiri era ne bajjira mu nnyumba eyo ebintu ebyo tolina woyiza bisanga mu mawulire baaguza amawulire ne babagaana tebaddamu kubaako bebogerako era njagala okutegeeza bannayuganda abali eyo munoonye omwami oyo abaana be baayidde kumpi kuggwaawo naye mukama yamutaasiza nti balamu naye baabookyezza omwami yeetaga buyambi ekyapa kya kinunulwe buli kimu nze simumanyi naye nabirabye sitole era agimanyi olwokuba tekyogerwako lwa nsonga eyo nti NSSF yekirimu era kino ekintu kiza notuviirako okufa ffe kaye olw NSSF eyo bweba osobola okwokya ennyumba y'omuntu munnayuganda noyekyezaamu abaana be nga ye kyayagala omukazi agende okudda nga ennyumba yaweddewo bo batwale ettaka nga kuba bali basobola muddamu mukkiriza kuzimba bo badde bayokyezza wasaanewo naye mukama katonda atali anguze olwokuba nti nno ki abaana babataasizza n'ennyumba teyayidde kuggwaawo naye nga NSSF yabadde essa abantu abo kati olw'okwagala okutta sitoole ya NSSF wabaddewo ebirala ebikolwa ebyabaddewo bafulumiza ennyimba empya endala kuba Museveni mugezi nnyo mu kufulumya ennyimba ezo lwaki ku nsonga y'abaana abo abayiridde mu nju lunaku lumu State Council KCC Kampala Capital City Authority yakwata omukyala yali atunda amenvu ne mangada mu katale mu kkube mu Kampala n'emutwala n'emuteeka mu kooti ku City Hall ng'alina omwana ne bamugaana okuyingira n'omwana mu kaguli omwana n'adda ebweru n'ayavula n'ayingira mu mmotoka ya direkita omu emmotoka n'emulinnya n'emutta kati abantu ne batandika okuvumirira ekikolwa ekyo ekyakoleddwa KCCA neeraba nga mu butuufu eri ku kisenge njagala okulaga Uganda bweyina bamafiya abakola ebikolobero ne bibikka biri ebirala bwe balaba ekyo nga kyebaddewo omu ku bakozi ba KCCA n'afulumya akatambi ng'alaga omukozi owawaka bwatulugunya omwana basobole okutta kiri ekyokutta omwana eyafiiriddewa mmotoka wansi era abantu abali bakyala ebibiina by'abakyali bali bitandise okwekalakaasa byasirika ne biwuddisibwa akatambi kali akafulumye ng'omukozi akuba omwana ekya KCC ne kifa kati n'ekya NSSF kifudde era tebakiwadde mawulire olw'ensonga nti kikola kibi nnyo bwe baba basobola okugjako ettaka ne bookya ennyumba yo oyo omwami gwe baayokedde abaana ne bamukasuka eruzira nakalima kye yakoze bw'aba yasobodde okukikola bw'atyo kitegeeza n'abalala bonna basobola okubakola bwe batyo KCCA yafulumya akatambi n'erega omukazi kilo 8 nga yeerippye ku mwana wa kilo 2 amulinnye mbulago omwana n'atakyama nsingo n'amusamba tteka omwana n'atakyuka nsingo n'amukuba siraapu omwana n'atabeerako waazimbye biri baatuzanya firimu kutta sitoole eri akakatambi tekaaliyo n'omukazi yagenda ne bamuteekako omuwolereza lwakafuzi yamuwolereza omukozi ne bamutwala mbu eruzira emyaka 4 mbu yakubye omwana naye ani kuffe yamukyalira nti gyali kali akatambi kafuluma bufulumi kujjawo mboozi eri tewali mwana gwe bakuba kuba tewali mwana wa kilo 8 mukazi wa kilo 8 asobola kuba mwana wa myaka 3 tteke n'atafa n'amuyimirirako n'atafa n'atamumenya so ekyo nakyo bakizannya buzannya ekyo okutta sitoole eri naye NSSF okubanga bookyezza amabujje mu nnyumba
chikola chivinyo chandibadde kyogera era nvumirira nesikoza kumira media houses zonna kubanga tezokuvumira kintu media houses za wano nakkiriza omuntu ayimeri n'agamba ekyo temukyogerako nagamba Museveni afulumya buli hit buli kaseera kati Beiro bifudde Nsegirinya leero bamumye Beiro ne kato ne sewanya bamumye Beiro naye babamye Beiro era twali agenda byogerako olw'ensonga nti embizi zateze bbomu mu bali b'embizi toko abujigazi naye Kirekyankuba olunaku lwe balowoozezza nti nno tugenda kubba bano Beiro completely waliwo embizi bafulumiza ate waliwo sitole yasooseeyo bino era kati ekyo kifu kigenze Abasegirinya kati bakyaddamu boogerako ku Beiro embizi kuba Mwami Museveni bwe yaziyise zatutte bbomu mu bali ennyama y'embizi embizi yateze bbomu mu bapoko eaters naye ekyo kyonna kyabadde kisookayo sitole era nze ngubulya bwete bbomu eyo aba Islamic simanya state bwe bagambye mbu bebagiteze I doubt okuba nti bebagiteze ani abalabye nga bayalangirira so police okubanga enanga nga bwabadde afulumya bulijjo era nerera ayinza okuba enanga yakikoze eki era yakisoso kifulumya nze ebintu byenanga sikyabyesera naye eyo sitole ya aba Islamic state boogeredde ey'embizi okubanga zateze bbomu mu bali b'embizi embizi tesobola kwekalakasa jjirya tisobola so Mwami Museveni okugamba mbu embizi zateze mu bapoko eaters alimba yabadde alese luyimba lwe lusobola okufulumya wabadde bayimbi abadde baleeta ka hit ka Beiro kati ng'alina okuleeta hit ebikira ebikaziri zonna hit ezijja kati esegeeza Segirinya abamye Beiro kati tebakyaddamu saba Beiro ate ani agenda okuddamu boogerako ng'embizi zateze bbomu nagamba papa tasobola kufa na faaza ne boogera ku faaza tulina bbomu ng'oyogera ku Segirinya tulina okutegebwa kwa bbomu ng'oyogera ku Segirinya byonna bifudde tugenda kumalako omwezi nga twogera ku poko eater embizi ezakubye embizi ezateze bbomu mu bazirya mu bali b'embizi kati olwo oluyimba lugenda tutwala akaseera era bino byonna tugenda byerabira niye abantu njagala batujjukira ekintu kimu oba Mwami Museveni tumusindikira ekintu kimu yakwata ku ssemateeka bw'ati n'alayira ogikuuma yagikwata n'agamba wakugikuuma era wakugitibezaawo aleme kumenya ssemateeka kuba gye ssemateeka gye yakwata ng'alayira asobola okuba ng'akutte bayibuli kuba Museveni si musabi Museveni musamize nnyo okusinga kyaki leka naawe ate ekyo kyolesa ate nga ndabanga ekinene Maama Fiina sente zagabazize agamba wamma kyogamba tasobola kufunayo Levuland agaba sente nga Maama Fiina naye olwokuba bali bakkiririzaamu yensonga lwaki gwawe sente Maama Fiina buli wajja okugaba sente ne bwajja okayo okuwa sente tasobola kujja nga talina kamera ya dokita kuba asindika accountability kaye muwaddeyo etaano ne bongerako ne zero kati Museveni awa Maama Fiina sente n'ata wa Levuland so kye nkugambye nti Museveni asobola okuba nga yakwata bayibuli for formality naye constitution yo si yagundi yetufuga naye mufugiramu aleme kumenya ssemateeka kuba yagikwata n'agamba okukuuma ssemateeka ono so Beiro agirekewo bino ebyokutega bbomu zagende mu maaso n'okuzitega ffe tulirwedde kuba bibye katumalirize nga tumaliriza akatale kasagalo mbanjagala nnyo buli tukola program onyamba onzizemu enamba y'essimu yo ku bantu abasolo kubanga bakuwuliriza baleme kunsumbwa ate njagala nnyo nga bakubiddeko oli ng'ali eyo Eskimo akubidde Kirekyankuba bagambye mbu akakafo ke baateze Komamboga mbu ne mu First Sun ayagala entebe mbu wabadde aliira
naye munnange bwabadalira anyway sitinaako wino naye ate ekirala ab'omunda bayinza okuba bana baagala entebe bavuganya ne mukoddomi we lwaboogo ayinza okuba engeri gyabadde ensigo zibuze ensigo n'emitima gibuze kwe kutwalayo bbomu kuba omutima n'ensigo biba biramu kati lwaboogo ayinza okuba abadde akwasiriza mukoddomi we tewali atezeko oyo lwaboogo naye ate ekinewunyisa kugundi eyo ebbaala tezikola komambogawo is a residential sigama nti ghetto nti bwayise muyenga yekawempe muŋŋamba mutya abantu kubanga olabira ddala nti babaddewo olaba abantu obodda boogera ab'ekitundu abagagga abasinga okuba abagagga mu kawempe basula komamboga kyova olaba nga yebbaala bazikiriza nezikola kyova olanga bakugamba mbune fastisani yuwachakaliraawo naye nze I still believe lwaboogo engeri gyatwala nnyo ensigoengeri gyatwala nnyo ensigo kati accident ate twamubuuka takyatutega accident ezo ensigo ezo za bbomu kati bwagenda otusooka bwati oyo lwaboogo nga tumalirize by the way kyekyankuba tumaliriza kati gwe mu engeri gy'olabamu Uganda engeri gyetambula kubanga omanye ekisinga okunyiiza right now abasajja batuzannya akazannyo kati omanyi nti President Museveni akafuga omwaka mulamba naye bw'omubuuza kyakoze nze sikiraba myoga bagyegabira babokka kati mbikugamba bwe nti olaba otya Uganda Museveni abadde tasobola tufuga kisanja kino mu mbeera enzikakkamu alina tutega bbomu alina kututeekamu kutya okusobola otutambuza tulina kuba mu kutya alina kutega bbomu alina kututeekako no beyiro alina kutugamba mbu ettaka Mayiroland balitwala alina tulina kubeera mu kaseera bannange yasobola okukola ki okutambuza okubanga ye pulezidenti wa Uganda naye bw'aba takoze ebyo tasobola tuli atuleke ensi ebeerenga ng'eri ku levu yemu Rwanda bagyeko kafyu Kenya bagyeko kafyu naye ffe tasobola tujjako kubanga amanye omuliro gwaliko kalulu yakwatamu kakwati akalulu yakwatamu kakwati bannayuganda bamukiriza kuba pulezidenti kati tasobola kutukuuma kutya kyovola nga abadde ateekateeka okutujjako kafyu kati tugenda kujja oluna tukyagenda mu bbaala n'omutima kyovola nga nze I still believe nti ebbomu yabadde yaabwe olw'ensonga nti kafyu agenda kutujjibwako tuddeyo mu mabaala kati abaana bagenda gamba wayi siina gabeera mu bbaala kuwutulisa olaba batulisa boye banywera olonze ne wansi wange liita mbangolayo kikambeere waka ngunywera ewange kyokola bange eyo bbomu ekuumira era bwe babanga waliwo abantu abagiteze nga si Museveni yagiteze bawagira Museveni kuba Museveni tulemerako tubeerako tuba tulina kuba mu kutya tugambe mbu wayi sajja kibeerewo kikuma nzikiriza ekintu ky'ogamba wadde sinaako bukakafu kubanga tubadde abo boolaba ba investigator asooka najja n'abuuza ekigendererwa kye yateze bbomu kiriwa ani afunamu manyi nti no covid gavumenti yesinze okufuna mu covid kati bbomu eno era babadde batandisa ekibozibozi ekyamalwa nti yabadde ateze bbomu eno mbu yazze ayambadde t-shirt ya people power nagambye nandisose kwata oyo akyogedde kati naye omanyi nti ekibuzo kyandibadde nti bbomu eno okubwatukira wano ani afunamu tewali kamera yalabye naye mwami Museveni mu ssaawa nga tezinawera 24 yazze n'agamba bamubriefinze mbu abateze bbomu mbizzi era zateze mu bali b'embizzi nga tezinawera wadde essaawa 24 pulezidenti n'avaayo ate naye kirala wisdom kyenjagala otegera abantu bangi baafudde olw'ensonga nze bw'oba olaba ku TV olaba abawala nga bakaba banange gundi banange wisdom banange katumba banange dokita naye batulagako naye ali bagamba omuye yafudde naye ate bano babadde nga buli omu akaabira wuwe bana ate bayira wali oseno yogera ekintu era babadde bagamba simanya wali omuntu ogwo gwavuddeko simanya omukono yazayise naye batulagogo n'ekirala wabula okumanya naye sitegeera mu butuufu mu bizi zato okimanyi nti ekiro ekyo mu kafyu bomu ekuba waliwo TV ezasooseewo ekiro ekyo Bukedde yakuba sitoole emabega ng'egamba ewa digida teri kafyu teri mateeka teri kuzikiza
yalanga akafaako ewiiki 2 emabega kati ke kafa kali ku mimwa gy'abantu ewaddigida akaterekeka njagala obbategeeza nti mu kutya kuno kwe tulimu oba kuba tuteekamu kuba tuteesemu obuteesi tukuveemu tusobole okuggyako mwami Museveni kuba mwami Museveni okutya kukola nakigenderera ateeka nnyo abantu mu kutya okulaba nga ffe tukola ki bw'oba osobola okulaba nti buli kaseera bakugamba nti gw'oliraanye ekkomera gw'oliraanye okufa nze nkimanyi nalayira nti nyingira mu bintu bino mu 2011 nga nzalamba nteeta mu bintu by'obufuzi nali wa bikonde nagamba yaŋŋamba ebyobufuzi ogenda kufuna emiggo mingi ogenda kwebakira ettaka lingi ogenda kubeera ekkomera eruzira emyaka mingi ogenda kufuna amasasi mangi oba ogenda kufuna sente nyingi va mu ebyo byebikonde bakubuusa jangu oyingira ebyobufuzi nanjigiriza ebogera nanjigiriza ebakola nanjigiriza ebalabamu ebintu tikino bomu eguddewo kitegeeza ki abantu abo bonna abali eyo abali mu kutya muve mu kutya muveeyo twerwaneko musajja tumugjewo nedda Kirekyankuba tebana basajja tubagaa nti nokowola abantu ku strikinga kukola ki kwegamba nagamba ebyobufuzi betuli mu kwogerako nze byenjogera nze simanyi music wammweyo gye baba naye abantu omuyimbi ayagala mwogerako abeere wakabi ate bw'omwogerako ate embuka yayi munoonya anti kati omanyi nze ebyobufuzi byenjogerako njagala mwami Museveni asibe eruzira omanyi teeka enno gwe Kirekyankuba tolyoso n'oleeta gweomanyi ebintu ebibadde bampisizaamu babadde bafunye era kati waliwo abaganda bali mu kwogereza anti kati abaagala okumpaabira abantu one on one egenda oyo katemba wamwoyo bayite eno kati waliwo gwe boogereza nasese nagambye wajja oyo ngende eruzi oli abadde tankolera oyo ebigundi nze byebigundi byammwe bemubeeramu katemba wammwe olwoku ayagala afune abeere watutumu mbu muyimbi ate asibye omuntu nze nakwerwanako kuba omuyimbi oyo yandibadde wakabise nga mwami Museveni abeera akola bulungi naye ali bubi lwakuba nti mwami Museveni akola ki akola bwati nkugambe kafyu Rwanda yavuddewo Kenya yavuddewo Tanzania tebagendangako mu kafyu ne mwana Tanzania tebagendangako mu kafyu tulinga obaba ffe tusigadde mu kafyu abaloba Kenya yesinza ofiirwa abantu yatadde kafyu kakati ebyo byonna byalwakuba nti mwami Museveni kati alese bbomu kafyu amugjewo tubeere mu kutya kwa bbomu tulina okukyakalanga bwe twagala Kirekyankuba sooka ompeera abantu enamba yo enamba yange eri 0707 7 46 ye enamba ya mukulu Kirekyankuba mukubireko mwebuuzeeko mukubireko mugule ku mata sagala banange wadde omubuuza kunemugaye Kirekyankuba kangule ku mata kubanga musajja goyogera ebintu ebiriyo njagala okuwunzika nga mbagamba mwebale nnyo mwebale ddala nze wembawe namba yange mba njagala mumpe info oba olina kyagala okunebuuzaako oba okwogerako oba oyagala kumbuuza ku miti gya Musumba Success oba oyagala kukola ntya enamba yange eri 0704 49 39 0701 494039 yeri ku WhatsApp osobola okusindikako message bino ebaga actually ne Kirekyankuba eyo gyakusomedde naye eri ku WhatsApp kubira omuntu ku WhatsApp tebazirumika mbu no baziwuliriza eri ku WhatsApp eri ku email osobola okuba ne twogera ne tubagamba ekiriwo until next time Kirekyankuba mujja kubanga mulaba tukyalina kyekitutereezaamu twetaaga ssente okubanga mulaba live nga kati wano waliwo abakuba amasimu waliwo abaweereza message mujja kubanga mulaba nga tweyongera mu maaso muwagire abaana bano we mulaba muwagire Fatia muwagire Ghetto Parliament muwagire buli kimu kye mulaba wano ku channel till next time bye. yazuula bino mu bisanja 3 yazuula bino wokutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya